Zerujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mwebale kubanga mugoya video zaffe ez'enjawulo. Olunaku olwaleero lwa muwendo, olunaku lwa ssanyu mu famire y'aba the Kawooyas. Omwami n'omukyala baselebratinga anniversary yaabwe ey'emyaka 2 mu bufumbo. Emyaka 2 si mitono era nga olunaku kyovala abaluteeseteese bulungi ddala VIP event gye tuliko era nga twebaza omwami Joel Kawooya olw'okuba nti naffe yatuyise tuberewo ku mukolo gwe guno. Bantu bangi nnyo abakola bye tukola naye yasazeewo olwa kamera zaffe ennungi tubeere nga twongera value ku kino kyemulaba olunaku olwaleero. Tusinzira mu bitundu by'e Bombo omwami n'omukyala gye bateeka amaka gaabwe era nga bebategese omukolo guno ogw'omuwendo okulaba nga baaniriza abantu. Wetwogerera bali mu kusaba naye nga essaawa yonna abagenyi baabwe bagenda kubanga bajja wano we bateeseteese obulungi. This is class, this is VIP. Baselectenze bulungi colors from black to white. Jukira ogattako ne colors za Enyumba then ne green ali wano buli kimu kiba kivaayo bulungi. Mucho abagole bagenda kubanga bayita wakati wano era nga wolaba ground bagikoze nga ya gold era nga wolaba n'obutebe buliko bit of gold ne black then white ali all over the place. Abantu bagenda kutuula ebyaddala babeere nga banyumirwa bulungi omukolo guno. Bagenda kubanga bagunyumirwa ebyensosokozi. Buli omu agenda okubanga atuula agenda kubanga anyumirwa ebyaddala. Mu mbeera eyo mugenda okubanga tugatta ebyokunywa ebyokulya bye bateeseteese tomoni ebiri mu kifo kino. Njagala okwebaza aba Vibes Production bakoze ku tent. I understand the sound bamukozeeko. Then njagala okubeera nga ate nebaza ba service providers bonna ne Drauss Juice wali ngenda kubanga mbatuusaako essaawa yonna mulabe engeri gyakutemu ensonga zino. Teri kwenyigiriza, teri kutwala kifo kya munno, buli omu agenda kutuula bulungi abeere nga ate agoberera omukolo guno nga bwe gugenda okubanga gutambula. Screens zigaggadde ziteereddwa mu kifo kino okulaba nga ate n'abatasobodde kulaba nga atudde asobola okulaba ku screens zino naye nga kyendaba nti mu nteekateeka eri wano buli omu agenda kubanga alaba ng'ali awo wennyini wakola ki waali. Screens ziwerako kitegeeza nti amasannyalaze mu Bombo n'ebitundu ebiriraanyeewo gonna gali wano olwa screens ennene ze bataddewo. Tunuulira cake, tunuulira cake. This is beautiful cake ey'amadaala 1, 2, 3, 4, 5, 6 gonna amadaala ga keeki eno ennungi. Sagala kulinnya ku zaabu ono, njagala ndeke abagole babeere nga ate be basookera ddala okubanga balinnya ku surface eno. Eyatimbye bulungi era nga ntunuliridde okubanga njogerako naye tumanye akikola atya. Designs eziri waggulu zonna zonna zimakinga ne wansi. Olabira ddala nti buli kimu kitambula bulungi. Amataala aga buli kika genkyaludde okubanga ndaba galiko access event nago weegali nnyo. Ebimuli esi weeziri wano zireeta buleesi mpewo. Weepimirako obwepimizi ekika ky'empewo kye mwagala okubeera nga ate mufuna munda wano mu doomu eno oba tenti eno gaggadde mu mbeera eno eriwo essaawa eno naye nga enteekateeka nnungi nnyo, enteekateeka erimu ssente mpitirivu nnyo. Nebaza omwami n'omukyala Joel ne Josephine okubeera nga musobola okucelebratinga omukwano gwammwe. Akitegeeza mukyo bano ebyabwe birungi cause ku myaka 2 singa tebibadde birungi osanga tebyalifaananye nga we biri. Singa tebibadde bulungi osanga tebyalifaananye nga we biri naye ku nfaanana y'omukolo olabira ddala nti buli kimu kitambula bulungi era tugenda kuba nga tubeebuuzaako okusookera ddala bo nga bo bakikola batya okubeera nga basobola okubeerawo emyaka 2 agatali mangu. Mukyo tugenda kuba nga twongerera okubabuuza bakikola batya okubeera nga bakuuma ssente ne tubeera nga tutuuse mu kifo kino nga tusanga ebintu ebyakabi weebiti eby'omuwendo. Kano kateereddwawo I think ku kiringamukko
musobola okubeera nga ate ojja noyisaamuko kyonna oyinza okuba oyagala kuhavinga call nga tosobola kusalako omukolo gugenda mu maaso wali nosalawo nojja notulamuko wano embeera nesigala nga egenda bulungi. Njagala mbatambuze paka tunatuuka ku Dalhouse Juice abakoze ku ka juice olunaku olwaleero bazze bakakola ku mikolo egy'enjawulo naye nga katusooke ku ka coffee jeke coffee and tea obulango tugenda bugabira bwereere ku lwenteekateeka. This is beautiful, kino ekintu birungi nnyo, this is class. Lwaki nedda omuntu ali eyo yali yagadde naye abeereko n'ekifaananako weekiti, you understand? So tewali lwaki tetuwa platform bannayuganda bannaffe basobodde okuba nga bakola ebintu ebifaananako weebiti. I understand wano wajja kuba w'abagole, sijja kutuulawo nga bwe nabagambye nti kati abagole bo nabadde omukisa buli kimu be balina okukisookerako then ffe tujja kuba nga ate tugobera lunaku lwabwe. This is J&J Kawooya's 20th anniversary we tuli okulaba nga ate buli kimu tukibatuusaako bulungi mulamwa gwa ddala buli kimu labira ddala nti kirungi. Look at this binyuma bivuddeyo ko buli kye baatadde wano olwaleero kyakutuwa ssanyu, buli ekyakoleddwa wano olwaleero mukyo kyakulaba nti omunnayuganda omugenyi waabwe ajja abeere ng'asanyuka nabo olunaku luno. Indeed lugenda kuba memorable. This is Dalhouse Juice. Dalhouse Juice as always we batwe batukoze buli kimu bakikoze ne kivaayo buli kimu Dalhouse Juice ekikoze ne kibeera nga kivudde bulungi. Zonna flavors ez'enjawulo eza juice owa buli kika gwe wali olowoozezaako gwe wali olabyeko yenna Dalhouse Juice yamuleese okulaba nti omukolo bagufuula ogw'enjawulo straight from the fruit. Bakamula bibala ne babeera nga ate bafuna ka juice akalungi weekati. So byebyo sofa reception y'omukolo wetu weefaanana waliwo tutannatuukako. Bano bakoze enteekateeka ya ddala tebikomaawo. Kakati eno gye tuvudde bannyabo ne bassebo, this is the home. Tugenda kufunayo kakadde nga tulina essemaka ne namaka batubuulire bakikola batya to have a home like this one. Enyumba enjogeza oluzungu yeeno. Kakati tugenda kuba nga tutuuka waawo batubuulire ennyumba efaanako weeti bakikola batya. Tewali wali kataka konna, tewali nfuufu, the environment eri quiet, ofuna empewo ya njawulo ekwongera ku bulamu. So kati eno yokulya masala ku masala masavu ate nga gwokya. Eno gye gagenda okuba nga gabeera amasavu ate nga gwokya. So essaawa eno gali mu kubuguma. Buli omu ogenda kuba nga ojja wooti otambula ebibyo paka ate ogenda okuba nga otuuka mu kulya. That is ebyokulya bigenda kubeera mu side eno gyogenda okuba nga ofunira ebyokulya. Tukyabayisaamu mu mukolo nabagambye this is a VIP event. Eno event eri VIP. So kitegeeza buli ali wano VIP, lujja VIP, Captain VIP, Tone VIP, VVIP. Yeah, njagala okuba nga ntereezaamu. Eno event eri VVIP. Musaaga mmwe. So fountain maitone bina byagala nnyo. Njagala mbalageko koneka fountain in a home. You know, mujja kulaba bingi musaaga, mujja kubiraba byonna yonna. This is a fountain. Okiraba in a home. Masanyalaze gagenda, amazzi gagenda, buli kimu kigenda. Naye the Kawooyas bagamba we don't care. Let it be. Let it rain. Gajja kubeerawo gafuwe paka lasti. Kabuzibe kabuche. Tiimu ya Dalhouse Juice banyumye bambi. Banyumye. Era nga ndowooza tugenda kubanga ennyumba eno manyi mugenda kubanga mugiraba anytime from now mu videos ezigenda okubanga ziddako, that is nga tudiringa ne the Kawooyas. Mujja kubanga mulaba ku nnyumba eno bulungi bwa the beauty out and inside this house. Mujja kubanga mugiraba anytime from now mwetemu papa. Naye nga for now tuli mu bba wannyo mukolo. Mumanye ate ebikwatagana ku mukolo guno.
I think twaligendedde ddala ebweru nawo ne tuyitiramu ddala ne tubeera nga tuyita onako mujje mukolo eno ttiimu ya Dallas Juice be bagenda okuba nga bagaba ka juice nga wembalaze bakateeseteese banyumye kuliko ne kushona ne kushona kwe bali kushona kyali wange Namirembe Road kushona wasangibwa kushona agaba gomeseze nongi era omugole yamwambaza soko buli abantu kukushona kushona designs company yambaza abagole basajja abakazi abagenda ku pate ne obo ogenda kufiirwa ng'ofiiriddwa gomasi okufiirwa baba nayo kushona design shelling services tukola ku corporate ceremonies nezitali corporate tukolera akasente akasamusamu twambala okufiira woyagala kyonna kyoyagala ani abadde atereza Irene Ntale namulabyeko mu kavidiyo ono waliwo yabadde amutereza kitegeeza n'atayambadde bulungi atamanyi kwambala gomesi bulungi mugimusiba ne mugitereeza abalezi bonna bolaba wana kiri atamanyi siba gomesi buli omu amanyi buli omu asobola okwewuunya lwaki abala abasajja bamanyi siba gomesi gwe obadde osiba Irene Ntale gomesi nakulabye mwebale kushona nkubuuzaako Dallas Juice oli otya ndi bulungi so mukama wange musajja akola ebyafaayo mu juice gwembalaze yono wano Dallas Juice webale emirimu tukola mpola amina sebo sooka sembera abantu njagala balabe ebintu bino fe tuli basajja basogozi okusogola tusogola buli kibala kiri nakyo nga tekiri fresh oyagala kulya ku nnanansi kati tugikuwa ng'oginywa bunywi mu juice njagala ku kikajjo njagala ku watermelon njagala ku apple njagala ku nnanansi njagala ku mucungwa omusogolerewo wano bo bifunye ebika bino kati omuntu yenna azze ku mukolo ayina sukaali talina sukaali ayina ulcers talina ulcers buli kibala kyanywa mba nkirina nze wantabulira eppeera eryo amina mukama wange nze siva kujesu wa ppeera owaddala busi era naatera omutandikako gulimu muno buli muntu azze ku mukolo n'abeera comfortable n'ekyokunywa kyonna tekiboola mukazi musajja tekiboola musiraamu natali musiraamu muto si muto oli mu ofiisi kajuisi kantu kaleeta netukadelivaringa osangibwa Wandegeya ku Aisha Kasule House awo ku Bombo Road Wandegeya opposite Post Bank oba n'otuuka mu Wandegeya buuza ddala usa akamula juice bajja kuba bakutuusaawo ne social media zonna kuliko Dallas Juice oba olengera omusajja ono mu kifaananyi ng'omanya nti buli kimu kirungi era kale webale nnyo Dallas yoyo naye nga mukyo nkyabalaga enteekateeka y'omukolo yakoze atya nsanyusa okulaba weebale era wallaahi osobola mbadde njogera ku decoration ne mbagamba nina okunoonya omuntu akoze ku decoration mpiseeyo yonna gy'otegese ebintu nga byakabi webale kusiima ebintu bya ddala buli abantu ebikwatako amanya company name nze Amon Bazira kwa ne classic events tuli batimbi ba mikolo fe tuyoso kifo kino leero ebirungo nga bya ddala okikola otya za kyakatonda osinzira ku kingo onaakola ebintu ebifaanana bwebiti oba obikoledde ono yekka kisinza omugole kikyayagala concept ye nekyayagala ne budget ye nenamba y'abantu gy'ayina awo kiba kiggwa so banyabo ne basaba okukyemulabye gye tuyitidde eri yonna yonna this is the man ono ye musajja ku social media kooli classic events mumulabiranga ddala mujje ndaba abakyala abanyumye bonna basanga ku mukolo guno baabo abakyala abalina essanyu bonna basanga ku mukolo guno very happy lady tiimu yonna yonna buli omu yeeteeseteese bulungi zino ze zigenda okuba nga zitwala abagole baffe zino ze zigenda okuba nga zivuga abagole baffe nga ye muziraba zibalinze that is twogera omwami Joel Kawooya n'omukyala Josephine Kawooya abagenda kubanga bavaayo wali mu kusaba bamale bajje emmotoka zaabwe zibayingize mu reception awe tugenda okubeera nga ate tunyumirwa omukolo guno tunuulira ekifaananyi kino bannange tunuulira we tuli look at this tunuulira we tuli tunuulira omukolo we guli ebyaddala bitambula bibiri okwagala
okweyagala okukola byonna bitambulira wamu. Abantu bano nga celebrating emyaka 2 ebyaddala bakoze okuferera mu kifo kino wetuli wano wetuli lengera gye tuvudde ku lusozi eri waggulu eri gye tuvudde waggulu ku lusozi era nga walaba emmotoka weeri mu kujja waggulu eri gyova ku main road nokkirira ate mu Bwakabaka bwaba the Kawooyas. Buno tuli mu Bwakabaka bwaba the Kawooyas. Eno village kwe tuli be bagifuga, buli ekigenda mu maaso wano be bakimanyi, the Kawooyas. Wano we tuli be bafugawo. Gwe wosalako liri ekkubo eritwala Abannayuganda abalala, wokwate ekkubo n'oyingira mu main gate eri waggulu eri. Ebisigadde eno the Kawooyas be babifuga. So bano bonna abagenyi bemulaba, zino zonna emmotoka ze mulaba bazze kubeera nga ate celebratinga emyaka 2 egyaba the Kawooyas. So banyabo ne bassebo, mbebaza okuba nti mutugoberera, mbebaza okuba nti mutwagala. It was just a call from this gentleman n'agamba mujje mubeerewo ku mukolo gwange, lujja mukwata ebifaananyi ebirungi, mukola emirimu emirungi, mwewe ekitiibwa. So you deserve to be on this mega event. Kituzaamu nnyo amaanyi naye nga nnyongera nammwe bagamba Abannayuganda abatulaba nti kino tetukikoledde the Kawooyas bokka, tukikolera buli Munnayuganda ku buli mutendera. Gwoba oyina birthday, woba oyina embaga, woba oyina okwanjula, tukuteera omukolo ogwo ku YouTube nobeera nga ate ogoberera, nobeera nga ate osobola okuba nga ogusharingirako abantu abataliiwo, n'osobola oba oluusi okuba ng'oddayo n'olabako ku moment eno ngeri ku internet. Kakati ng'oggyeko wali we tubadde munda, kati wano ate we tuli osobola okuba ng'ojja n'osooka ng'ofunayoko ka snack konna, n'obeera ng'ofunayoko k'okulya konna. Banne mukyalo n'onganyira hayi ogamba otya ng'ombuzeeko gwe like event singa ekuze ng'esajja kudde. Bano bantu bange bano bantu bange mubalabiranga ddala, labayo kye bakoze wano. Like events kino kye bakoze, like events soka obulira abantu gwe n'abali mu America batulabe. Toyinayo woyinza kusanga bintu bifaanana bwe biti, ate si kufaanana bufaananyi wabula obuwoomi, ate bantu b'abantu ba like events mukanya mu negotiatinga olwe luzungu mu negotiatinga muteesa n'obagamba nti kaakati njagala ekifaanana weekiti n'ekisingawo nno tukiina asita mujja ku mmeeza ne mwogerezeganya. Like events yeno gye nabalagako one time on unveiling. Olujjukidde? I remember very well. Kati luli twali tubalaga just sample, kati laba tuli mu field, tuli mu kola. Kakati akanamba k'essimu aka MTN kali 0774 70 50 25. Kaza mu Luganda noti musanvu nnya musanvu noti emu 525 n'endala noti musanvu noti mukaaga nnya noti 8 mwenda. Obeera oyina aba like events. Sebo oli bulungi? Ndi bulungi mukama wange. Obulamu butambula? Mwebale kola. Nawe webale kubeera naffe. Tulina obeera ffenna. Ebirungi we bibeera bwe tubeera. Ekyo kirungi. Abantu babulireyo akagambo konna ku like events. Like events nsufu nnyo. Ekola ebintu ebirungi. Leero tuli mu pastries. Naye tulina full buffet. Tulina barbecue. Tukola emikolo egy'enjawulo. Tukola embaga, tukola okwanjula, birthday parties, ne ekijaguzo nga kyetuliko ekino ekyolwaleero. Nga bakama baffe bajaguza emyaka 20 mu bufumbo. Nabyo tubikola. Birthdays wonna wobaagala, mbaga birthdays byonna. They are here to celebrate with you. Okitegedde beba like events webale nnyo tukomawo kulya. Kakati basangibwa ku Kampala ku Lubaga Road. Sekabaka Kintu Road webasangibwa ba like events. Kakati nga nsooka obba wumuzaamu njagala mufune ekifaananyi kino webali mu kusabira
mulabe ate ekigenda mu maaso. This is it. Wano we tuli ebweru bali mu kusaba wano we tuli naye nga ndaba smile y'omukyalo ndaba smile y'omukyalo alabise bulungi smiling nze kwegamba olunaku lwa ssanyu. So mukyo wano bali mu kusaba mu maaso awo tugenda kuba nga tudde eri gye tuvudde kati munzikirize mpumulemu ebyaddala kubanga wano wanene we tuli ate ku nteekateeka y'olunaku nga lufaanana bingi nnyo byemba nnyina okubalaga munfuna bulungi naye nga mbasuubiza nti tulina okuba nga tufuna detailed video nga twogeramuko n'abagole bakikoze batya okubanga bayina kino kye bayina. I understand buli kimu kisoboka. Nze lujja n'ettone mbebaza okuba nti mutugoberera nsaba musigalewo kuba tukyaleeta bingi.